الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. tutendereza Allah tabaraka wa taala, tumusabase okusasira n'emirembe ku Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abebitiibwa abali wano mwenna, Allah tabaraka wa taala be yasitula amadaala mu ngeri ez'enjawulo. Kyamukisa mu bintu obudde butono nalyogedde kubenda banga Allah yabasitula nga mbamanyi wano, nengera abanyini masomero, nengera aba charity aita, nengera Muslim Women Civilization, nengera Dr. Hanifa, nengedde Hajat Laila. Ga buli omu alina ekitiibwa nyabitiibwa, ate tulina okukyagala ennyo n'okukyenyumirizaamu. However, waliwo ekitiibwa ffenna mwe tugwa. Njagala njogera ebigambo bino, meseji yange egenda kubaamu ensonga bbiri. Katonda ansaasire. Ey'okubiri nja kujoogerako singa obudde bunaaba bukoze ekyo bumaze. Bwe bunaaba tebumaze, eno ensonga ejja kumala. Allah tabaraka wa taala yatugamba mu Qur'an, y'ensonga esooka aya, era mugenda kutegera lwaki bwe ntudde wano ate nkyusiza bye nazo okusomesayo nenkola ki, nenjirowoozaako nti eyinza okutuyamba. Allah yatugamba mu Qur'an mu suratu Fatir aya ya 32. Abaina Qur'an muyinza okugoberera naffe. Thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. Oluvannyuma kasooke twogera amakulu gaayo mu bigambo, tugende munda mu aya kyetegeeza. Oluvannyuma twasikiza ekitabo mu baddu baffe abo be twasitula amadaala. Kyentandise nakyo, Allah yakozesa ekigambo obuddu n'akozesa n'okuba nti atusitudde amadaala. Allah tabaraka wa taala yatwala omutawaana mu aya eyo atunnyonnyole baani be yasitula, n'agamba nti faminhum zalimun linafsihi, mwabo be nasitula amadaala mu baddu bange mulimu abeeryazaamaanya. Tugenda kubalaba bye baliwa. Allah akozesa okweryazaamaanya ate nga akozeseza okusitula. Awo njagala munootingewo. wa minhum muqtasid, era mu baddu bange abo mulimu kigambo iqtisad nga bwe tukimanyi mu mulembe guno, kitegeeza economics. Islamic economics bamuyita al-iqtisad al-islami. Kati omuntu nga muqtasid y'oyo akola ekyo kyokka kye yeetaaga okukola, n'atayongeramu n'atakendeezaamu. Abo nabo omuteeko gwa kubiri mu baddu Allah be yasitula amadaala. wa minhum sabiqun bil khairat, mu baddu Allah be yasitula amadaala mulimu omuteeko omulala nga gwo gukola bye gwetaaga okukola ne gwongerako, ate egamba walengera akalungi wakola ki, wagenda kwoyo. Allah yayongerako ekigambo biidhnillah, ku lw'obusobozi bwa Allah. Era tujja kukiraba lwaki oyo asembeyo Allah ateekako nti abikola ku lw'obusobozi bwa Allah tabaraka wa taala, biidhnillah. Era Allah tabaraka wa taala n'agamba nti ababaddu basitudde amadaala n'ekitabo kye yabasikiza nakyo, n'abatubuulira ebika byabwe bisatu. Yamaliriza agamba nti dhalika huwa alfadlu alkabir, okonno
kwesiima ye gift ekyasinza okubanga nnene. Lwaki ndeese aya eyo? Umma yaffe eya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaŋŋambe e Uganda twogera ebigambo ne tukozesa amakubo agasobola okulowoozesa nti ffe twasitula amadaala okusinga bannaffe. Allah tabaraka wa ta'ala yasooka n'asitula ffenna n'atwala omutawaana agamba wabula mu bennasitula kati kamba babuulire. Mulimu oyo yeeryazaamaanya oluusi esswala ejja n'agikeereya oluusi n'emuyitako oluusi atambula bw'atuula akyajja. Ate Allah tabaraka wa ta'ala bamanyi bagamba nti yasooka n'oyo okugoba endowooza yonna esobola okulowoozebwa nti taliimu. Nga Allah nga yakwogera beyasitula amadaala yatandika noono al-dhalimu li nafsihi, omusiraamu astrugglinga n'eddiini ye mpola mpola nga oluusi negaana. Kisobozesa okuba nti buli muntu yenna muffe tafunawo muwaatwa gwonna gulowooza nti okujjako oyo tali mu Allah bye yasitula. Ffenna Allah yatusitula. Kyovola namala n'asooka n'oyo gw'osobola okulowooza nti ye talina kuyingiramu. Namala n'akuzza ku oyo aleeta byaleese nga ye muqtasid. Esswala bw'etuuka gisaala tayongerako sunna. Allah kye yamugamba kyakola ki? Ate ezo examples zonna nga bwe ziri essatu mu Qur'an wano mu aya zaaliwo ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye bonna tugamba radiyallahu anhum. Allah bonna yabasiima era abasiime. Omuteeko ogusembayo ogwa as-sabiqu lil khairat bil khairat, oyo nga ya akola ebirungi n'asukka nawo n'asigala ng'anoonya kiki nyinza okwongerako. Allah yagussaako biidhnillah. Oyo akisobola ku lwa buyinza bwa Allah, teyali kisobodde. Twatandise n'omuntu atakola byonna okwewala okulowooza nti tali mu Allah be yasitula. Ne tusembayo n'omuntu akola buli kimu n'ennyongeza ku lwa Allah tabaraka wa ta'ala okumutaasa takabbur, okumutaasa okutuuka ekiseera n'alowooza nti atuuse, in fact ayina ne kyabanja Allah era yeewuunya ne banne bali kuki. Njagala tujjemu ensonga eno bwe tumala okujjukira nti ffenna tuli mu kibinja ekyasitula Qur'an, khitab, engeri twogerezeganyaamu ekyuka, kubanga kitegeeza tolina kyonsinga nange Allah yakola ki? Yansitula, wabula obuvunaanyizibwa bwo gwe akola ebirungi kunyambako kubikola. Nawe obuvunaanyizibwa bwo oba obwange akyasitwagolinga n'eddiini butaggwamu ssuubi, kusigala ng'okyatambula. Akola ebirungi alina okufuba okulaba ng'ebigambo byayogera tebimalaamu ssuubi mu dduwa Allah tabaraka wa ta'ala. N'oli talina kuggwamu ssuubi. Sayidi eno erina okuba nga tekola ki? Eyekola ebirungi teyeekuluntaza kutuuka kulowooza nti ye yatuuka. Abamanyi mu statement obudde tebutumala kuba nti tuzoogera zonna, naye baalaga mu ngeri eyeewamu nti okubeera omuntu astrugglinga bw'okola amazambi bw'oddengulu bw'okaaba amaziga kisinga okuba nga toyina zambi ly'okola naye nga oyina takabbur, weetukuza dda. Kakati tulwane nnyo tuve mu level esooka, newankubadde ffenna tuli eno discussion gye tuliko teyogera ku batali basiraamu, teyogera ku Allah bataasitula, eyogera ku ffenna ng'abantu ba family emu. Kati nja kusaba abalowoozebwa okuba nti bakola ebirungi batera kuba baseeka ne bashekati sibwe guli era ne bate wabusoma naye abantu ne bakulaba ng'ogezaako bagamba shekat. Lwaki? Kubanga ebikolwa byo
babiraba nga bikuteeka mu muteeko ogwokusatu. Bw'oba otuuseeyo fitina esinga obunene, ntera okugamba bensomesa nti ebiseera ebisinga omukisa ekyengera Allah ekinene kyakyasinze okukuwa ate kyekibeera ekigeze ekisaasinze mu nsi. Kati ekyo tokyewala. Nga bw'oyambuka amadaala ofuuke muntu w'amaanyi, manya nti kyennyini ekyokuba omuntu mulamu kiku exposinga ku takabbur. Ate al-kibriya, okukula okusembayo n'obunene bwa Allah tabaraka wa ta'ala, kiba tugamba nti Allahu akbar. Kati ojja otukula bwetukuza bw'olwana mpaka bw'otuula ku ddaala n'otunula gye wava nga tobakwatibwa kisana kwagala kubajjayo, eyo indicator nti kakati olabika wootuuse ate tonnaba kufuna lesson. Because bw'olaba nga gye wava okasukirayo bukasukizi bigambo nakuvoola, weechecking. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah gwe yali yatula amadaala fena tukimanyi si bwe guli, naye Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza mu bubaka nti yatumibwanga alinga omuntu ali ku kinnya ky'omuliro. Omanyi obuwuka bwagala nnyo okujja okugwa kuki ewali omuliro. Kati ekinnya ky'omuliro ye yakiriko agenda akola bw'ati obulamu bwe bwonna. Bw'obanga owulira eddiini ogiyina, masha Allah wagisoma, Imaamu gundi yagamba aqida ogitegeera, naye nga bw'otunulira abasiraamu banno ogamba kabagwemu, ebigambo byo bite kabagwemu. Oba olina omutawaana gw'amaanyi, arrahimuna yarhamuhumur rahman, abasaasizi Allah agenda kubasaasira. Okudizavinga ekisa kya Allah tabaraka wa ta'ala ekigenda okuingiza ejjana kitwetaagisa ffenna okuba nga tuli basaasizi. Kakati omusaasizi yaliwa? Ye mukyala eyakwata engatto ye n'ateekamu otuzzi n'anywesa embwa. Atali musaasizi yaluwa? Ye yasibira kakapa mu kisenge n'atakagguyira yandakawa yadde ekyoku. Kakati mu kusaasira omugagga azza n'awa ku zaka, ate bwawa n'atalaalaasa. Omumanyi asomesa abatakolaki abatamanyi. Asobodde okusaala adda wansi n'ayamba ku banne n'abakubiriza n'omutima ogusaasira, so omutima ogubawuliza nga batakyali basiraamu. In fact omwoyo gugenda kubokya nabo bakitegeere. Eno aya etulaze nti Allah tabaraka wa ta'ala ffenna yatusitula, naye yatwala omutawaana ng'akimanya emyaka gijja kuyitawo mubemu akabinja k'abasiraamu akali bakasadde mu budde nga balala bakeereye, akajja okulowooza keekokka akaakolaki akaasitulwa amadaala n'atandika okututemeratemera kikyategeeza n'abaddu be yasitula amadaala. Nsaba Allah tabaraka wa ta'ala atufuule umma ekwatagana ng'eyita mu aya eyo. Ate eno modo Allah gyogerako mu Quran ye modo ya buli kiseera, ne munju emu. Munju egi mulimu ayambuka, mulimu ategeera okusinga munne, munju egi. So zino state oli ayinza okwagala okukiraba nti bantu bika by'abantu, naye njagala eyo entegera gisigaze kuba nayo ntuufu. Yongerako neeno, zino state za bulamu. At a given point ogenda kuba dhalimu li nafsik, ogenda kuba wansi. At another point ogenda kolako kyokoze eki kyosobodde. Ate ku point endala okole ekisinga banno. Bwe tutyo bwe tukola ki bwe tutambula. Kivola banzo omu kubatasomesa era batawagira nteekateeka esomesa abantu kuba independent. Bwe nnoonya mu Quran sikiraba nga Allah akituyigiriza nga mmodo y'okuwangaala obulamu. Nze ndowooza waliyo dependence, waliyo independence, waliyo interdependence. Naye sikitwala nti kati madaala oyambuka vertically. I don't believe. Nkakasa nti bwe tutyo bwe tuwangaala. Saawa eno nze njogera muyinza okuba dependent mu ngeri mu bendala kuba njogera ki diini eri atakimanyi kye ngamba ali dependent.
bwomala okukifuna now you're independent. But now oyina otukango oyina okukolagana ne banno saali ogedde singa thula yatetegese singa like look at this whole thing. Waliwo buli level kwe twabadde ng'oli ali independent ne dependent ne sobola okuteekawo guno omukolo. Kati umma yaffe ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam erina kuwangayira mu phases ezo, mu byenfuna, mu bya family ne mu byemyoyo. Tuleke kudduka kulemesa umma kukwatagana na kusituka kuva weeri. Bwe kityo bwe kigenda okufaana Allah bw'atyo bw'akyagala. Kyova nabbi Obusiraamu butusomesa ne bugaa singa mwayite mukola nsobi ne mwetonda, Allah yali bajjawo n'aleeta abasobya nga bebakola ki? We beetonda. Kati tutambula mu bulamu bwe tutyo. Dhalimun li nafsi, olusi weeryazaamaanya. Muqtasid, esola n'ogikwasa ku luno. Sabiqun bil khairat, n'ogenda ng'otambula. Tusaba busabi Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire bwe tunaafiira. Tufiire wano ku sabiqun bil khairat ewasemba. Naye tekirowoozesa nti naafiidde ku dhalimun li nafsihi ava mwabo Allah be yasitula abaawamu. Ngenda kusoma aya eyo, point eyo njiveeko. Allah tabaraka wa ta'ala atugaye mu suratu Fatir ya asatu mwabbiri. Thumma awrathna alkitaba alladhina istafayna min ibadina. Oluvanyuma, of course Allah atutegeza oluvanyuma lw'ebyo byasoose mu sura oyo homework musobola okukola ki? Ekitabo kyayogerako Allah ya Quran n'asitula buli muntu yenna gwe yakikwasa mu baddube, then n'atutegeeza mwawo be nasitula mulimu ajja okubanga ali wansi akyayavula ng'asuubira okuba nti ajja kuyimirira. Ne mubaamu n'oyo eyeetengeredde naye nga tasobola kudduka, ne mubaamu n'oyo asobola okudduka ku lw'obuyinza bwa Allah, takola takabbur. Then Allah n'agamba nti abo bonna nga bw'aboogedde dhalika huwa alfadlu alkabir, abo bonna boogedde bwe buwanguzi okyasinza okuba nga bw'amaanyi. Point yange esooka yeeyo. Point esembayo oba tukomaawo kuba manyi obudde bwa swala, naye ekyo nkitege eyo badde statement jinjagadde okukola nti bwe tuba twogera mu basiraamu nga tukolagana ng'abooluganda kiri impossible and illogical. It is impossible, tekisoboka. Illogical, tekikola makulu, si kya butegeevu okuba nti osuubira nti at any given point in time people are going to be at the same level. Bw'obanga bw'oto bwe weesuubiza ogenda kufa oli munakuwavu, ne bw'oba oyagala tekigenda kutuukawo. However, Allah yakikola nga tekigaana ffenna ku level ez'enjawulo okukola conference ng'eno. Tetuliwo like tuleke umma ebeere nga ffenna nga Allah bwe yatusitula amadaala tukyalina we tuyinza okwogerera, naye tetuteekawo mbeera bawali mu bannange ekola ki? Erowoozesa nti kati bali eri na bano bali eno, bano ate baafa nnyo, bano nabo tetujja kukolagana nabo nga tebanna bakutuuka. Really oba tokoledde ku eno aya ate ntyamu oyinza okuba oli eno mu bakola nga balowooza bakola bo b'amaanyi. Allah tabasaasidde wabula bakikoze kuba bo bebbo. Ensonga esembayo Ramadan ntidde okuvaawo nga sijogeddeeko. Ramadan tugitunuuliranga ekyomutawaana. Ramadan tugitunuuliranga oba enjala ennuma nasiibye. Ramadan is a model. Allah tabaraka wa ta'ala ina model gy'atuwa mu bulamu. Mbadde nsaba na kino mukirowoozeeko nga bwe ngenda okuba n'okusingawo. Abantu tukula tugambibwa nti okuba n'amaanyi olina okufuna, olina okuba nga olina, right? Okuba nga olina omwami, olina omukyala, olina sente, olina abaana, like amaanyi olina ekifo mu bukulembeze, olina ettutumu. Tulowooza amaanyi gali mu kukola ki? Si kifu. Era ekituufu wano nyini kizimbe kino alina asobola okugamba nzigaddewo n'obusente bwamwe buubwo tusigalawo. Kati mu kuba nti olina mulimu amaanyi, obulamu bwaffe bwonna bugoba amaanyi ago agayita mu kufuna. Nfune oyagala kubanga olina, because bw'oba tolina bagenda kunyooma. Ramadan nejja
nga modo ekushiftinga nteekateeka ya Allah ekujja ku maanyi g'okufuna n'ekutunuza ku maanyi g'okuleka n'obutafuna. Ibada ya Ramadhani mulowooza eri kuki? Wama wasiibye Sheikh, wasiibye wakoze eki okusiiba okedde n'otalya n'otanywa n'obeerawo nga tolina kyo. Kati ibada eri mu kuba nti waliwo amaanyi agali mu kuleka, tuleke kusukuma ku njala, naye amaanyi agali mu busobozi bwo okukireka togamanyi. Actually freedom teri mu kuba nti kankole sente nfunke financially independent, not. Freedom eri mu kuba nti ne bwe toli osigala oli muntu oteesekako naawe, osigala okyalina ebirala by'ogasa mu society, teweepimidde ku kufuna. Okufuna kulungi kukuwa amaanyi, kirungi, wabula weeteeketeeke we training mu kufuna amaanyi ng'oyita mu butafuna. Kambawe example. Diro bagamba lwaki eduniya ewa ekitiibwa omuzadde? Kye kisooka okukujjira nga bagambye nti omuzadde. Era lwaki bagamba nti oyo maama we buli mwaka akola bw'ati lwaki? Kwegamba bw'oyogera obuzadde waliwo kafaani akadde kantambula kankozese ku biriko kamimu ng'omwana alinnye ku laptop waggulu ne bagamba nti the P in parent is patience. Omuzadde gwe bawaana nti muzadde nnyo, amaanyi g'obuzadde part of that eri kukuba nti yeeresa figa buli omu gy'amuwaana nayo n'alufuna olubuto. Amaanyi agajja mu kuleka. Era wewava mu kuleka mwasitukira n'aba nga tali nga ggwe gwazaala. Era ekikufuula omwana kuba nti gwe oteerekereza buli kiseera oba obanja ki? Omuzadde atuuka okuyita nti maama wange nga naawe otandise okwerekereza ku lulwe. Kakati amaanyi agali mu kuleka tugazannyirako. Ramadhani ye modo gyekipresentingira. Ramadhani tetupresentingira, tetuleetera just kulumwanjala, naye osobola okukireka n'ofuuka omuzadde. Okimanyi nti omukyalo oyagala kumutalaka kubanga emmere ye tekuwoomera. Osobola okukireka ekyo, amaka ne gayimirirawo. Bw'omugoba ogenda ofuna afumba nago maanyi, naye kajja kusigalawo nti oyo omusajja tabeera naki. Ala wasahla. Salamu. Kakati kyenjagadde okutuukako tutegeere Ramadhani eno. Ramadhan modo etuyigiriza okuba ab'amaanyi nga tuyita mu kwereka. Wallahi katika mbabuulire, olugoye lw'oyambala nga lulaga omubiri bw'oba mukyala oba mwami bye bimu, because sharia ku mukyala ye sharia ku mwami. Ebyo bye bakuwaana bw'obireka osituka amadaala. Mukama wo saawa eno akufuukidde ekizibu, olowooza bw'onoomuleka n'omulimu n'oguta ofudde, kati you cling onto that job. Eno bwe bakutta, bwe bakunyooma, bwe bakola batya, bw'okyuka mu character, naye nga kyofa kiki? Kansigale nga nkirina. Tomanyi nti mu kukita mulimu namu ki? Mulimu amaanyi. Era batugamba Abaganda nti akugoba yakola ki? Ekikuganye gwolabanga kati okikutte bwoti, era amaanyi gakola ki? Olaba bubonaga. Naye olunaku lw'okitadde, olunaku lw'osonyiye omusajja atakwagala n'omukyala akuganye, ofuna amaanyi. Kyova Nabbi yatugamba mu hadith sallallahu alaihi wasallam nti omuntu yenna mu makulu gaayo eyasiibye n'aleka emmere n'aleka naye ng'ate bw'akyazunza olugambo bagamba bw'asala omugambo, bwageya bwakonjera alye, because tannaba kutegeera modo. Oyinza otya okuleka ebiri halal ate bya haramu ne bikukaluubirira? Kati Ramadhani ejja, era ebibuuzo tubifuna mu Ramadhani. Seeka ennaku enkaaga n'abatali bafumbo zibakwata kubanga ali trapped. Golabanga omusajja Mungu akuwa omwezi mulamba to do away with whatever you thought tekisobola kukola ki? Tosobola kubaawo nga tokiina,
such that you can regain some control mu bulamu bwo, and that's power. Kakati mukuleka mulimu ki amaanyi, modo y'okufuna amaanyi si eno yoke yogenda ng'ofuna ekanzu biki. Omanyi nti basobola okutandika okugabula ku mukolo, buli omu n'asituka alwane n'osigala n'otalwanira mmere n'otasindika bantu. Oba oliawo omu ku batesitesi nga gyagamba hajati nga akatukufunire okusigala mu katebe ng'ensi yonna eri mu kulwana wali kikuwa amaanyi. Era singa wabalukawo olutalo wakati wabaga tugenda oli atulamule, naye ng'amaanyi ogajje muki. N'abagenda e Makka, Sheikh Abdul Wali wali wano, tuba tulwana tunywegere ku nywanto tugisemberere. Amanyi bagamba nti bw'olaba nga baliwo akavuyo k'amaanyi, amaanyi go n'okusituka eddala gali mu kuba nti oyimirira wala n'okola bw'oti obutakalubiriza banno, ne kikuwaata empeera nnyingi ezo nezisingawo. Kati Ramadan mbadde nsaba dayeeka olabe kiki ky'olowooza nti bw'okifuna kikuwa amaanyi, olowoozeeko ne sayidi ndala. Singa okireka, what happens to you? Tojja kufa nga bw'olowooza, actually ogenda kulaba sayidi endala. Kati Ramadan ye modo gyetukola ki, gyetuwa byonna ebikukutte. Omusajja gw'otatadde simanyi biki omulimu bye, olunaku lw'obitadde n'ogendako ewaka. Nagambako omukwano gwange yajja n'agamba seeka bangobye ku mulimu, ne mugamba alhamdulillahi rabbil alamin, kati osobola okukola kyonna ky'oyagala. Yasooka n'agamba ati alhamdulillah bangobye ku mulimu, mugamba nti wooli awo ozzemu n'ofuna freedom ey'okukwata ekubo byonna byagala okukola ki, okukwata. Luli badde tosobola nga bagamba kola kino kola kino. Nsaba Allah tabaraka wa taala yatukuŋŋaanyiza bano mu mirembe, atuze waka mu mirembe. Tumusaba Allah atusonyiwe mu Ramadani muno, ate atukumire ku ddiini eno, bw'atuuka okututta atuttire ku busiraamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.